abishire barungi kuko wagitaruma wanje n'ibisho ntango walbela bose bacha aba binamisho make musigazi wabare kubareta ko ngatarum oina banda bo wasigayo bari uriya kanindeba nankataruho tarum anamisho mahango nari twakariya ni mureba ni mmani bento bagarrayo Mr. MC obuna nigenda imotoka yale mwana kwa tenyo hati nchereka akunda kanonja kesya muzungu harimo imfumu negera ngo if you want to be smart you must prepare for suffering sure yeah warashine tumbere entanu njumanyo je zorgorwa yare warashine tumbere babo kanta se maro ni babo goshani bo uzaita yashara sima dai wanji kasi ndogo ngatarum yes muzekane baba amwene hatsikandi bishikano ndako munyebesa humura zo mutima humura utakanyebesa mucyara wanje mwene atwaza kuhereza ubu abakuretire turecara kugambira mana waje bo utarumu kanosani hikweza yetu waza gwe bakagwe kanosaba kubura iya kubura yahika atiya transport yande atunofuta muna mana ganje agiza kun izemero ndebiri mutarumu wala shi kwara batariyo kan transportan no bujire kwenda chikani kukagenda no bujye kuleta chi Kanjira nsoka nyimiriza mu rukiiko tumara okubabuuzaako naye ndowooza bwe tumubalabye lwaki tetudda ku puroguramu tubadde tuli ku miliyoni 2 nga bawa era yagala ensi nga tugenda Ssaabasajja Kabaka temukyekubira ku mu ngalo kakati ffe tuddeyo waliyo muganda wange bamwannyinaze obufumba ali wano wange kitange omulungi taata nesunga nandiyagadde kitange nange okuteesa obadde osaba weetabe mu lukiiko neyanzegera zengalo zowulira ezo si baŋŋamba sebo naye ekika kyaffe kino lwaki tuba tuteesa tuba tugenda okulya tuba tutambula tufuna abagenyi kikikyo tosiffe tegedde lwaki nkumenya taata obadde osaba ki kitange nsaba nzikirizibwe mbeeyongeko mu kuteesa okw'ekika ekyawaggulu okulungi kuno ssebo yali Luweero yagamba nti nno akabbo kayite naye nze wange tebikola abo banzikiriza omuntu mukkiriza taata nga tweyanze ssebo nebwotunuulira wano olaba gwa yero kalangi akala keetabiseemu eryo eggwanga okitegeera kitegeeza nti ffe tuli mu kiki kintu kyennyini ate nkusaba zaaki kitange neyanziigi etabe mu lukiiko tweyanzigisebo kitange era kkiriza na kino nkyogerera eddala kubanga omukisa ngufunye kitange sinze nsobola okweyogerako nti nze agenda okuteesa mu lukiiko olw'abatakanga bano nze gundi kitange waliwo asobola okunjogerera obulungi nompa omwaganya nange ogwogera ng'ontegedde okuba ge kusiima ku ssebo kitange kkiriza nanyanjula gye nkukkiriza nawanzeeko mukulu mu muwendo kitange ekyo yakingamba nti bwakyogera ng'ovangayo waggulu bakayanira entebe basigalansenzebukako nodda wansi taata ndi ku lya Buganda kankayanira erino ettono akenda banakaleeta oluvannyuma kitange anyanjula waali era yategeeza ng'otuuse mu bakulu bategeezi kizijja kujja nkwogera enkunnyonnyola buli kimu nkwogereko ebikwatako banakuwa omwaganya onooteesa ono weppadero gwogamba ogamba wekenya n'okumutala nsonga wano ekyaggwe etaata okyabazaala oyo ku mutala naabanjula olukawo oti enaabanjula n'otuuka ku nsonga wano mu kawonvu awo mu kawonvu oyinja yampalimuli bamumanyiiko abasinga obungi oweruma lulimi naye nga simutegeera ekyo yakiŋŋamba mwana
yange omusirikale yagamba ati nti bayogera ku nsonga eyo mutegeeza nga mangu nti gwomanyi okukaalo konna nga senga w'olujja ogamba ono ow'ejjuba kinakyo yakyogera ngali bavuddeyo yazzeeyo abalese mu referandamu yazzeeyo yagamba nti okulonda naye mwana wange omusirikale gyantulaba osobola okuyita mu bwangu ng'alayiza kimumwengalo ng'atumye omwana w'abaana yazzeeyo yankubidde naye engeri gye tuli nti mu lujja muno tutegeerekeka genda okwate purado yange givuge paka Juba mugambe mwetaaga ajje mwagala mu bwangu tugenda mu kalulu tetusobola kulonda kyamaani wa disitulikiti eno nga taliiwo nga ate kyamaani yalwanira ery'ettaka wano nga batugoba buka mangu kyali kiyitirivu kyaliwulira atanga mwalaba n'enkovu era munnange tutukola baana abalenzi bakikola maama naye ati yali omu ate mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika bijekuba abaana balabye tuyanza twengezegeze nawuzuulira ezo munnange era bwento neŋŋamba mwana wange ono omulala omusirikale owokubiri omanyi abaana bange bafaanagana tuuka wano abanyabo sensogala abanyabo era tebasebo tebanyabo nsibye mutano basebo nkulika amakubo sala zammwe baba wa mwana era tebanyabo nsibye mutano banyabo nkulika amakubo tugayiseemu abange nga mpulira owomereza gala kubba baana bange abo mubabuuzizzaako kiwedde kitange nzikiriza taata era munange akubuuzaako oyongera ebitalimu kajanja tebinyuma yes obwabungu olaba ereevu nijja otegeera kyagala kabaka taata omulungi nkutegeezezza nti siri mulekwa kitange ate era kyamazima siri mugumba yesebo nazaala amiina batunuulidde kitange nnengera olengera bulengezi sebo oli mugezi tazza avudde ku mutalati kitange nvudde buddukira eyo kwanze kanneeyune ende mu bakulu ebisigadde bana byesomesa newankubadde nga ebisinga obungi mmanyi byewaffe mpulira eno gyozza otegeerayo kitange baŋŋambyeyo kubanga agenda okubinyonyola byonna era atuuka ngamba toyogera byotosobola leka mmale okutuuka kankuyambeko nti tuli mu mukono gwa nsi eno engalo ezo taata obudda omukono gw'ensi eno taata kekala oggulu gempulira mu buyi buno era awo watula omwana mwana wasaasajja kabaka kugamba bali mu kuligalo baweereze baana bange mubuuze ku bagenyi abo tusaanse okubalaba basebo owamu naffe ssebo tusaanse okubalaba banyabo era dde basebo ate ssebo musibye mutano basebo mungi ssebo mukulika amakubo basebo siimu ssebo weewaawo amiina era dde basinyabo musibye mutano banyabo eringa lizizeebeza omwana wa muzeeyi batono basobola okukwata akazindaalo sajja wa kabaka taata omulungi ennyo omwami oyo omulabye yessebo
oyo nno tumuzanyisa ya finance kakubonkalabi addako Dr. Wemulago bambi addako esebo ye vice chairman wa district eno addako sebo ye mayor municipality addako wano oyo mulamuzi mukulu tenga nezivuga ezuma kitange sebo zikiriza mbaligaleko wakiriza nagambye obumeeyo sikyetaaga ekimyufu ekyo kyayanga ddala abo kibutagira nagamba basobola lweriganyiwa sanze gworaba kadde wange nasomesa abaana munange obalabye olwalawo obawa kyobawa bakimanyi munange gwe nenkyusa omukono basoma bobasinga abiina olwange asya mwana nga musirikale ekisokoteko eno mwana nga musirikale tujja okitegeera sadakavakaato omulungi bonaaba mulungi neyanze bitatalakusiiba omuswayiri agamba nti lodi wapi oluswayiri sirumanyi omuzungu agamba ati nalwo nakwatamu lutono hawayo kale tewali tabu amiina mukulikanga kubo kitange essaala zammwe muyisewa meka makoona gawaddemu 2 nerya ddo nerya kkono geego gensi era omu neyekoona mulino n'omu mulino netudda mu layini kitegeeza muyise 2 ne mwannyinazo esebo sajja gwe onaaba mulungi amiina ddala ate tubere tulabe kino tekituukikako wamunaffe banyabo eradde banyabo bulungi banyabo muliyo muti eyo maama tugayise mbaba wamwe gyali bulungi amiina weewo wama mwana wange owaye musajja kitange omulungi ssebo omulengero oyo taata era nzikiriza mutuukire ddala mwetegereze okumutuukirira si kizibu agambye kola akazanja maama naye nga oyo gwolaba maama katonda wange oba naatuuka omulabye essebo gwosookeddeko ono oyo wagombolola oyo atwala egombolola kitange ono oyo yetawunikirako ejjinja kitange ono oyo gwolaba ye muwandiisi w'ekyama owa pulezidenti kitange ono oyo mulaba publicity secretary kitange ono NRM kyekugamba ekibiina kino ekiri mu kintu ekyo oba okikubirenga kyekugamba ekyo kitange ono oyo mulaba essebo yesimbireyo candidate ekiraba ekityo oyo candidate ekasalo mbantu kitange ono oyo omutegedde erinnya candidate kyalayiga nkuwulira bulijjo tolabaawo maama akalulu kange okalina kyekyo kitange ono omulaba oyo essebo oyo nno mute RDC mbale maama mumuli mu kintu kankuwadresya kankwadre maama ku mirimu sibi bubi nyambanga kitange oyo ono oyo ye muwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka musinze ontoliranga ddala maama waffe omutegeeze gwatusinga tetutwalemererwa abimanya bivuunula abimanyi oyo talagabirako omugambe ali mukaabya maziga ali mukaabya omusaayi nze wendi era enkovu nziri nene ez'ejindi eno bana
bana bange wale mzee kiwalenga nga mkinda wow kwata mwao sata akabako birabye tata mbirabye geddeyo nkome kitange mukama nga mulungi ate obuuyi buno bide konkona tulabe batubanga balenze nga basibeere wakkulu nnyo nga zivuga bagina zine banakuba enkola enkola balaba amafumbo kiki abaana bange awe mbagalira kyekikyo saja wakabaka kitange ssebo ontunuulira mbadde ngamba ono muto wange kitunula kukuma ku mikeeka egidde olunsonenga kiki kino baana bange nga nsanyusa okubalaba nga wemumanyi mulujja muna nti mumanyi tukyaza ate temuli kkubo naye kambawo katuuso mubuuze wanaffe banyabo era dde banyabo mulungi banyabo nyabo mulyo mukyeye mugyebalidde banange babamu omutima gumuli gutya amasirika bajja kuwulira sirika n'amasaala zammwe andeetere kawooyo katenga katambula tulabika gukoze eki bannange ono mwana gwe nejuzi bwotowaabo bannange mwana kuvudde ki sajja kabaka kitange omulungi ontunuulidde taata nkwetegereza nazaala taata zenzaako mukama nasomesa sebwowo oyo yennyini gwolaba etaata yakulira eddwaliro ly'e Masaka mama omulabye mulabye oli addako sebwowo yaddirira kyansala wano ku UCU university nasomesa katonda wange addako omulaba esebo esebo oyo nno mute ye dokita mu State House mazenviri okubeeza oyo obamanyi pulezidenti Museveni bwasuze bwatambula addirira omulaba yesebo oyo buli kyolaba mu Uganda ekiriko ebifaananyi ebikola bitya babitya era kati ku ssaawa eno yakubye dda ekifaananiro bagayita ba artisi buli kimu kyonna kyolira mu ggwanga wano oyo ntunula kati yakutusigaolaba onaddirira omulaba yesebo oyo akaverandani mukadde mulabye ntunula mu masiya muno kale bawulira zeeri onaddako omulaba etaata oyo sekuritale jeno wa disitulikiti yawandikira mukobe oyo omulabye yekandiiti nno kati mute tomuzannyirako ali mu kalulu anoonya ali mu kalulu anoonya akulika akamyufu yakamala dda gamba akeeno era kati tuteekera kutwala munisipalite ya Jinja kitange nziba baana bange lwaki nga temuva kiki leka mbasemberereza akajanja ntandikire banga nga mulabye n'akasana basoma siina bwe ntuuka oluuyi buli ojja kutambuliza ensonga eno weneekoma nga nze tambuza genda gugiraawo banaaviiramu awo bagamba neggulu bweibeera aviiramu awo nga neggulu ali ensamba ekitegeeza baana bange olw'obweru bwe babalanga taata n'abeeramu ebufu gye bali
mwana musirikale azalibwa n'omulungi afa bintu kati oliwa nomenyeka banange bonna bagenda kugenda muggule DJ Rita. Searching DJ. Bana bange wanange soko mawe. Senso kwa abasebo Wala pesebo. senso kwa abanyabo era de basebo sebera denyo sebo sebo byoti yale sebo namo mujeba le basebo sebo buli kama kubata tugayisimu bwe bolisi naye ng'ebirowoozo bigenda okutwalira awamu tuli basanyufu nnyo amina era de banyabo semutye banyabo mukoleka amakubo mwali kujja tulabako tubasanyufu nnyo ekyensoso amina sebo Yesebo ovaawo owedde. Amagye nina. Amagye nkola ki? taata olina Era tunula eno gye ndi olabawo abasooka. ndabawo sebo Chief Command. Tomuzanyirako. zengalo ezo twanyira zemwetegereze nnyo Ono addirira. taata Oyo akulya bataliyani y'omukaaga. Engulu yerwanyisizza kkoni. ey'engulu ekimyufu ekirabye Addako olyomulaba. taata mulaba Oyo musajja Ssaabasajja Kabaka taata mu ssaza lino ery'Ekyaggwe. awagaali Kabaka yasiima. yesebo Addako omulaba. kitange Oyo nno tomuzannyisa yatambuza ebintu by'ebyale oyo mu Uganda ali mu kintu yonna. era nga wezibuze nnyo alezomwamuka wano Addako omulaba yesebo Headmaster Naggalama. bebala bafuna sente entono amina Addako omulaba kitange oyo nno muti yavuga emmotoka za pulezidenti. obuwombeefu olabye obuwombeefu sebo Addako omulaba taata mulaba oyo nno omwana wange yakava ejjuba ye musuubuzi omututumufu buli kaakalulu sebo Addako omulaba kitange mulaba ekkolobo lye bayita Mapeera Industry olimanyi? mapeera Mapeera Industry ndiwulira sebo libeera mu Kampala awo nze nno situukangayo taata naye eryo lirye ye yali ezimbire. mama Asembayo omulaba sebo oyo buli kyowulira kyonna ekifa mu Mukono district kukikwata ku NRM enyale ye publicity wa district yonna. mama temuli mugezi mukintu Tuli mu kintu ddala kitange ekkiriza kyetaaga kyetuuka. taata endagiriro taata kambawo endagiriro kubanga era bino bitumala ebyolugambo yagituuma byayagala kitange omulungi sebo Buuza. taata nno bwe togenda okunkolera kiri kimu akaana kano ogenda okansomesereza n'ensonga eyo ogenda kukawandiikira endagiriro zivuga awo akkiriza endagiriro yange Kabaka sooka olutobero baana bange mukyuke eno banaisebenze kitange omulungi ontegedde kitange eraza engalo z'owulira ezo bwentyo bwenzitobe amiina ssebo era amaka gano kitange bwentyo bwentambula amiina naye era ssebo nina ab'emikwano kituufu
nina abooluganda yesebo nina bakoddomi bange kituufu nnyo ekyo ekisingira ddala obukulu ne taata nina abakulembeze nti senga se tuli tetebaddeewo bano tewali tusanzeewo kituufu ekyo okitegedde kituufu era mu byonna sebo olamusizza abantu bangi ekitange onakkiriza okuwa ng'olamusaako ekitundu kino kyonna okutuuka nga okisange nga bwe kiri kitange neesunga oluwombeefu taata ndi muwombeefu oluganvu nnyo okulaba amiina kaakano sebo sijja kulwa amiina era mu budde buno barambi abamafumbo tukuba obugalo nakyo kikulu nnyo okubeera ku mukolo bangi nnyo babeera ku mukolo ng'anoonya bunoonya gwatuuma gundi mbereraawo wetuuma erinnya gundi gwe naye ekifomu tumulaba ku kaseera kano siyinza kwongerayo tulamusizza ku bagenyi bano obanga iza basirika abo taata taata feka tulwaniriza eringala batunula bange amiina abakadde baffe ab'omu nju y'omugenzi Kigozi Musenze awamu n'abafamire mwenna abagenyi baffe abazze wano olwaleero tusanyusa okubalaba ffe abeena ab'ekyalo n'ab'omugenzi tukubireko bano abagenyi mu ngalo kubanga banyiridde nnyo era nze ntandise okusuubira ebintu bingi okuva gye bali ate nga birungi kubanga si ayolesa ki tusanyusa okubeera wano olwaleero emikolo gino mikulu era gyongera okukaatiriza obukulu bw'obuwangwa bwaffe ng'Abaganda ate n'engeri gye tutandikamu omusingi ensi eno kwetambulira kubanga ensi eno omusingi kwetambulira ge maka olwekyo kibeera kya nsonga bwe tubeera n'amaka amatebenkevu bwe tubeera n'amaka amalungi ate bwe tubeera n'amaka ag'ekitiibwa kubanga amaka amalungi mwe muva abaana be bakula be bafuuka abatuuze b'ensi eno be bakola emirimu egy'enjawulo n'olwekyo twagala okubasiima abazze weebale kutambuza omukolo guno era tusuubira nti omukolo gujja kutambula bulungi emukono wadde babadde babatiisa nti eri obutayimbwa naye twabumazeemu tekyali butayimbwa kikyageza engalo z'owulira ezo amiina ssebo tulentende paka lwe munaava wano ambagaliza akaseera akalungi sijja kusobola kwogera birala ati tetwagala kwogera wano byabufuzi sagala nakwogera wano nti neesimbyewo ebyo ebiryogera olulala bwendi bankomyewo nga si bintu bya mwanange kulimayo osobola opalisa waliwo nabagira wati batuuse nebanga nti ntowa ejjuba era ati no abaana bano engeri gye bagendagenda ejjuba bandindeetera bano abasajja legatya kambayite mbabuuzi mwanyinaze wandise mbuuliza ku bagenyi abo ate ndyoka nkumuuze kye baŋŋambye tusanyuse okubalaba basebo wamu naffe basenga tusanyuse okubalaba bannyabo era dde basenga bulungi basenga bannyabo sibye mukyanga bulungi bannyabo okuliko amakubo maama tugayiseemu akamulekere mwanyinaze wandise alese ankolera ddala bulungi mumanyize omukulu tumuwe ku ngalo mulala agamba nti akumanyi nga takumanyi maama tweyanze edi ebange mpozi munnange ono kamumpeereko tulabe mwanyinaze jinja agamba ti muko awolesa ali atya mulungi bannange munnange bwe mbadde wano anti muno mwenteetereza mpise baganda bo ne bannyoko tuli mu kuteesa byagenda wa kabaka nga sifunye bagenyi
ngendo obuuza omugenyi ekikuleese nga omugenyi tagamba nti nze nina abantegeera bebaliwa nti ow'ensonga ate nga mwe benninawo neŋŋamba kambayite mwenna lumujjumula obamanyi era zengalo ezo ogimanyi nze era nkumanyi toli mwesinkumanyi mwanyinaze bugerere agamba ki Mugerere mulungi ssebo. Omugerere gyali mulungi. Omugerere mulungi atudde entende. Bwe mbadde wano no sebinvuddeeko siweddeeko ekyewungula nga baŋŋamba nti mmwe mumanyi abantu abo bwe guli. Abantu bano sibamanyi bulungi. Onyanga abamanyi. Yesu ya alingalizo. Mwanyina wanjise nze sigenda butaana buuza nze nkumanya amazima go amazima ngamanya agago era bw'oba obamanyi ogenda gamba mbamanyi bw'oba tobamanyi ogenda beegaana sibamanyi mwanyina toyanzeege maama asirikale leeta kamba bazikampe munnange oba yabamanyi ono yatera nti ono engeri gy'atambula wuuyo Kampala wuuyo bannange luno nze kansoke ntunule n'eno mwanyina wandisero mutima nga guntujja okubuuza abagenyi abo bamanyi maama toyanzisa nkonye kikalira oli mu ssaza ly'oluweero eryekasana wano yeruweeru kitange ekkiriza kubanga ndi musanyufu nga zivuga ez'omwanguka era nyina ze bisanyufu nnyo naawe nabiseka busoso oba nanga saza eryo nsenguse anzire muli ekyaggwe kitange sibukkiriza nti mukaseera kano neebaza mukama kubanga ebigambo osinga byayogera bitandise okutuukirira nakuweereza bato bange nebekakasa oba ggweye wuuyo onoobampeera endagiriro oba ekakasa kitange bano bato bwe yaŋŋamba ye yakyogera siyakyogera sigwe ntandikira wakambagobe ataata nekyo yakiŋŋambe kyomukulu bwakyogeranga obampeera endagiriro ekakasa nti gwe wuuyo tegamba kyogamba sebo nti bagende banoonyeyo omuntu atali mu kika muno kiyaŋŋamba bwati mbokasa banamuti endagiriro ng'eriko amannya go nasoma kola akajanja tewaliddakazivuga nze nayagala okuyisa mu bwangu taata neeyanzeege bannange basinga mwe bali kutuuka naye yaŋŋamba nti engeri gyesenti tekyaffe kya kintu sibuuka nga langi eyo yakiŋŋamba langi eyo ate twabadde n'omukulu mu taata kyabadde waffe ssebo nakulabidde essanyu kyakutte omuliro okagamba nti mbadde simanyi bulijjo nti bwe muti bwe mufaanana ssebo olumu twali ku mukolo soda wayero ne bamugaana nga batandikira wa naye kati tebamanyi birungi abo yamuzeeyi yatubuuzizza ate eddala yatuwadde ettenge yakazi n'atugamba kibanga masaka kibanga nazaraku koto yesu n'ayiwayo okona omwana mulenzi ajja kunyuma omulala yalwakuziwaza mutwe